Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya mikwano, muli mu mbeera ki? N'olunaku olwaliro nzize batuuseeko ebbaluwa yammwe ey'olwaliro nga nze agibaleetedde nze Rashida Dada. Mikwano gyange ab'enzikiriza endala muli mutya? Muli mu mbeera ki? Mwebale twagala, mwebale tuwagira, mwebale kuzzaamu bantu baffe maanyi. Sharifa, Mukama akutuweera omukisa. Stella, bambi wojja ozeewo, webale kutuwa time, webale kutwagala. Rita, Mukama akutuweera omukisa. Tuyinawo Sarah, tuyinawo Agi, tuyinawo Mr. Geoffrey, tuyinawo Nakandi, Princess, tuyinawo Swabi. Bannange mikwano mwenna abakola ekyamaanyi okulaba nga muyimirizaawo pulogulaamu yaffe eno wemujja muzeewo. Doreen, how are you mukwano bannange? Mukama akutuweera omukisa. N'olunaku olwaliro tubaleetedde omwana ono agamba ye aliko buli kisiraani ekya buli kkala. Ye bwe yeebaka alaba buli kimu, ye waaba atambula alaba buli kimu, ye kapa ziye zisula wuwe gye zisiiba, ye emisota tabala. Leero we guba gwa bbulaaka, enkya guba gwa bbulu. Leero we guba we guti, enkya guba we guti. Emmese ye zimulumidde engoye okuzimalawo. Ayina buli kisiraani ekya buli kkala. Ne waakwata ku lulagala lwo lukala, ne waalinnya mu busubi bwo bukala. Yeyo embeera mwali. Njagala buli awuliriza bbaluwa eno ey'olwaleero ankomeetingireko. Buli awuliriza bambi akomeetinge. Temugirekaawo. Manyi abaana abamu mubeera bize, abaana b'okukyeyo, naye bambi abantu bano mubazzeemu amaanyi. Dr. Kristo Patrick akola ku ndwadde nnyingi. Oyina kansa, oyina kandida, olwala enseke zaazibikira, oyina omugejjo, oyina figa ekuyitiriddeko naawe nga tokyagitegeera. Gende wa Dr. Kristo Patrick akujjanjabe osobole okubeera obulungi. Ku bbeeyi yakuteesa, ajjanjabisa ddagala lya abo n'akujjanjaba n'osobola okubeera obulungi. N'obeera nga tokyejjusa ng'olaba naawe mu baakolamu naawe weebala. Okay, katugende mu bbaluwa yaffe. Ono munnaffe atandisewo ati, amannya agange nze Nakasiita, nyina emyaka 27, naye mukwano emyaka 27 ninga ow'emyaka 3. Mpulira embeera ensuseeko, mpulira njagala kwetta kubanga nkooye, ndaba nga tewali muntu agenda kunnyamba mbeera obulungi. Mukwano embeera si yakatandika, naye njagala mumpe ku magezi, munnyambe. We nnaafuna obuyambi osanga nnaafuna ku ssanyu, naye mukwano ngezezzaako bigaanyi. Ate nga womanyi omwavu tafumita lindaazi, kubanga buli woolaga bagamba twetaaga ssente weziti zemba siina mukwano. Newe nasembyeyo baŋŋambye baagala emitwalo 2, naye mukwano nabadde sigiina nga siina kyakkola, n'entambula n'enzirayo gye navudde. Munnange mukwano byatandikawo ebiti. Nayina ekyalo ekimu kye sitagenda kwogera kwe nali mbeera. Twali tuli ku luzzi nga tuzannya n'abaana mu sayizi yange, nga womanyi abaana, ne twekuba ne mukwano gwange. We twekuba mukwano gwange n'addayo n'agamba maama we nti mmukubye. Maama we n'ajja ewaka n'ayomba. Kati maama kwe kumuddamu n'amugamba, naye ggwe abo baana ekikuyombya wootyo kiki ennyo? Kwe kumugamba, baana oyo naye mwana, ekyo ekizibu kye wazaala, ekyo kigenda okukubonyabonya, kye kigenda n'okukutta, gwe ky'oba omanya. Kye kyatta ne gundi, ne gundi, ne gundi, n'amenya abantu nga 3. Kwe kumugamba, naye kye nnyo ekikwogeza ebyo ku mwana wange? N'amugamba, ojja kukiraba, nkuwadde omwezi gumu.
Nalina emyaka 11. Byonna nali mbiwulira ng'era mbitegeera. Maama n'aŋŋamba nfukamire mwetondere, mu butuufu ebigambo yayogeranga okaaba. Era nafukamira omwetondera nga nkaaba. N'aŋŋamba ago amaziga ogalaba g'okaaba, ogenda nago paka mu ttaka. Ko omukyala eyaliwo kwe kumugamba, naye omwana akwetondedde n'omugamba ebigambo ebyo. Kwe kugamba nti abaana ababe tebakoonebwako, era buli muntu aba abakoonako abakoonangako agendeera, teyabazaalira kyalo, yabeezaalira. Natandika okulaba ebizibu mu nnaku 3. Taata wange gye yali ndi awo ng'afudde, nga batuleetera omulambo. Tewaayita bbanga ddene sisita wange waatyo. Tewayise ddala nga n'omulala waatyo. Abaana 3 bonna ne bafa nga koogase ne taata. Ne nsigala ne maama. Ne tutandika okwewuunaganya. Waayita emyezi 3, maama wange n'afa. Nga bonna bafudde mu nfa bw'etyo y'aksidenti. Taata wange yali gyali piki ye yamutomera, ne basisita bange ne kabulaza kange akato. Bonna baafa aksidenti. Ne maama nali ndi awo naye piki ye yamutomera ng'asala oluguudo ava ku dduuka. Bonna ne bafa we batyo, tebabatwalako mu ddwaliro. Wabula omukyala yajja okubagiza n'aŋŋamba olabye? Yampita bulungi n'aŋŋamba sooka ojje. N'aŋŋamba olabye? N'aggamba Lebeeka, ffe waffe tetuli bangu, kati ogenda kutegeera ennaku kye ki, nga toyina maama wo, toyina taata wo, toyina muntu yenna agenda kwolereza, ogenda kutegeera ennaku kye ki, ate ng'ejja kuluma. N'addamu ne mwegayirira, ne mugamba nnyina obulumi bwa maama, sinnaba na kumuziika, naye bambi nsaba onsonyiwe. Kwe kuŋŋamba ŋŋenda kuba eky'okuyigirako. Ŋŋenda kubonaabona, neebuuze n'olunaku lwe ndifa, ate siri wa kufa kati. Nagamba mbisazaamu mu linnya lya Yesu. Sijja biba nga mbiba ntya, nga nkyogera mu mutima gwange. Naye mukwano byagaana. Nze ndaba emisota, nze ndaba buli kintu kyonna ekitiisa, nga nkiraba n'amaaso gange wenti, nga nkiraba mu buliri bwange wenti. Ne ndaba ekisolo ekyakula ne kiwola, nga nkiraba wenti, ng'era kintunuulidde, naye nga kikambwe nnyo. Naye lumu nalootako ku taata nga ŋŋamba, mwana wange, era ojja kufa, naye omukazi oyo kimanye tetugenda mumusonyiwa, kubanga ye yatuviirako obuzibu ffenna okututta, naye ogenda kufa, beerawo ng'okimanyi, kubanga oyo omukazi buli lunaku alina okukola ekikolobero, era byonna by'olaba yabikola, tewali mulala. Yatulemesaawo ewaka, nali nsigaddewo nze n'omukuza gwe baali bampadde, n'atulemesaawo, era n'ekyo ekibanja ekyali ekyaffe yakirimiramu. Twatambula ne tugenda, nze gye ndi wala. Era mukwano gwange bambi ye yaŋŋambye nti osoma ebbaluwa, kwe kuyita ne ŋŋamba bambi nange nnyina ebizibu byange, onnyambeko, kwe kuŋŋamba mbiwandiike. Naye mukwano bingi, ndaba bingi, nze seebaka, siyina mirembe, olukya lwembala. Siyina mirembe, ovanga ku bintu ng'olaba ebisotasota, olaba ebisaanyi, olaba empologoma, olaba ebintu ebitiisa mukwano, olootantaana, olaba ebintu ebitagambika mukwano. Simanyi omukyala ne we mwetondera yaŋŋamba
mbeera ekyokulabirako. Naye Madamu Rashida, nina omuntu asobola okunyamba, asobola okunziriza essanyu, asobola okuddiza omuntu ono ebintu bye byonna, naye n'akomba ku bulumi bwe nnyina. Mukwano nvaamu amasira wansi, impunya era olabika wampulidde. Embeera ngikooye. Nze we ŋŋenda ewantu tewali annyamba okuggyako okuŋŋamba ntambule muviire nve mu maaso. Bansindikako ku leediyo emu, naye we natuukayo omusomi w'ebbaluwa yaŋŋamba ntambule muviire nsooke naabe, we nnaamala okunaaba nja kudda. Naye mu butuufu naaba. Nkola ekisoboka kyonna okulaba nga neenyiriza, naye mukwano mpunya. Nnyina amasira aganvaamu wansi. Nsaba mumpe ku magezi, nsaba abawuliriza abo bambi bannyambe. Naasanyuka nga nange nfunye essanyu, nga nfunye obuyambi. Banaye n'ebbaluwa ya leero eyina bingi, naye Mukama atusaasire. Naye buli agiraba akometinge. Puya saagaana kwogera bingi kubanga mpanvu, buli kimu akikunyumiza nga we kiri. Naye buli agiraba ankometingireko oba nnoonye mu inbox zange. Amanye nti ne waba asindise kyonna kyasindise, ŋŋenda kukiddamu era ŋŋenda kukiwuliriza. Naye omukyalo ono oba omuwala ono ayina obulumi obutagambika. Bw'oba tomulabangako gwagamba nti alabika alimba. Awunya. W'otaba munne, w'otaba nakugumiikiriza, ayinza okukulema. W'oba tomanyi majinne we galuma, oyinza omugoba. Mbaagaliza okubeera obulungi, ebigambo binzigwako, ne ŋŋamba kambireetere mmwe abawi w'amagezi gange bambi, mutuyambeko tulabe nga tufunira abantu bano essanyu. Naasanyuka nga mbinkoledde. Mbaagaliza okubeera obulungi. Bye bye.